Nasadde wano naye siri musanyufu. Wano abayaya abategese wali wano beekubya emizimu simanyi nnyo. Bigano tuwa amagye gaffe mumperekereko tubirwanye bijjawo ku mulyango. Tugende tubanje. Tugende tubanje yajja. Ezo ziweze 10. Agabiri weziweze 10. Ziri wala kanata 10. Ziri ali wabula chinana. Mukakale. Ogambye kama abiri mu etaano. Yambadde asatu. Kati enteekateeka nga bwe yatambudde omutegesi atuuka. Abategesi bano batagala kusasula wulira. Omutegesi ono yaganye okuba ate nga awa Suuna Ben balance we. Suuna Ben kyeyakoze kwagenda ku stage n'abagamba bannange tuve Kampala okujja okufuna akasente kaffe, omutegesi aganye okumpa sente zange. Mbadde nsaba waakiri tufulume tugende wali ku mmotoka tusobole okuba ate nga mummanjizaako. Allah nadesera nko Suuna Ben obusungu bwayina naye waliwo gwe naleseeyo omukulu no kasobole okuba ate nga alumbuulira nenga omutegesi ono yakiguddeko. Omutegesi ono yakiguddeko yabadde tayagala kuwa balance omukulu Suuna Ben. Seruganda kati badde jakumbuulira enteekateeka y'ensasaga olunaku lwajjo yabadde etya? Yabadde etya enteekateeka y'eggulo y'ekyotera? Enteekateeka y'ekyotera yabadde ensasaga yennyini kubanga mwalekeddemu embeera ey'obuvuyo obwalabise nga okusinziira ku nteekateeka n'entambuza y'emirimu gy'ebivvulu nga tebwanyumye. Okay. Esebo nawulidde Suuna Ben nti badde ba poliisi babadde bagiyaawo nga baagala mukwata obuzibu bwavudde ku ki? Esebo kye wawulidde kibadde kirimu kubanga nze nganze David Muzika yabadde ku scene yabadde ku ground kwennyini okwongera okusiigira abawuliriza ba 88 katonyerere mu Sentinel Radio y'ekyansi ekifaananyi ekituufu. Esebo Suuna Ben yatuuse mu kifungo obudde bukyali. Bwe yatuuse obudde bukyali ebyaddala nga bamumanyi nti ebiseera ebisinga abantu abo baba buukinga okukola naye balance aba yasigaddeyo. Kaakati balance aba yasigaddeyo bwe yatuuse nga omutegesi tayagala kuwa Suuna Ben balance. Ne bagezaako okuba kugamba Suuna Ben n'agezaako ateekewo emmere eyo ey'okuteesa ey'obwasseruganda omutegesi kyataalabye. Ye ng'agamba nti kyeyamaze okusasula mbaziira ttone balance we nti Suuna Ben yatuuse leeti naye ng'abadde Suuna Ben yatuuse dda. So kaakati ebyaddala mu kusika omuguwa mu mbeera eyo Suuna Ben yatuuse n'ava kankiyita okuvaako mu mbeera ey'obuntu eya bulijjo gye tumanyiddemu Suuna Ben. Kwe kukwata najja ku muzindaalo najja munda mu kikaali era nze Dadi Muziki nze gwe yasanze ku stage. Nangamba mpa ku muzindaalo muganda wange weyabuuziza ku badigize n'abategeeza nti omusajja yatuleese nga bizinesi twazze kukola bannaayi basiruganda si bwe kiri nti bwe kiri. Naye omusajja aganye kumpa balansi wange ate nga mwayingidde ku lwaffe si bwe kiri nti bwe kiri. N'abagamba basseruganda abawagizi baffe nsaba munnyambeko tugende tubanze omusajja ssente zange balansi amumpe. Awo emmotoka ne bagisitula. Awo nyini era nga bw'omanyi nti omuwagizi w'omuntu ng'amuwagala nga banfaareemo tebayinza kusibamu wadde baatambudde bayanguye nnyo okugenda ku mulyango okusangayo emmotoka y'omutegesi w'ekivvulu. Era bwe baatuuseewo maloboozi gabadde ga waggulu nnyo nti sasula omusajja ssente ze kubanga naffe temwatuwoze kuyingira kivvulu. Naffe twasasudde kashi sasula Suuna Ben sente z'essebo era akavungano kabadde kamaanyi basuuze emmotoka y'omusajja kuba badde yeerokingiddemu munda era nga sente azirina. Yaddala embeera yabadde tenyuma kubanga wabaddewo embeera y'okwagala almost ndowooza okusaanyawo obusaanya emmotoka y'omutegesi w'ebivvulu abadigize nga bakaayi n'ekyazimanye nnyo era okukakkana n'abapedi za mmotoka ezo simanyi ma yazifunye. Suuna bamuwadde sente zo bate bamuwadde?
bwe bamaliriza Suuna Bbeeri bamaliriza era yawunzisa omusajja abaze ssente ku kisawo yakutteko ku kikutiya n'abala ssente miliyoni n'ama n'agimuwa era Suuna Bbeeri bwe yawaliriza n'ayingira munda bonna n'ababadde basigadde wabweru bayingidde munda twakubuyette nanti bategeezaawo Suuna yabagambye nti muyingirye bwereere wagisebo kyabadde kityawo Suuna yagambye nti bayingirye bwereere oluvannyuma lwa Suuna Bbeeri okumuwa balansi okuyingira munda abasigadde bonna bayingidde saategedde oba abasinga bayingiridde bwereere oba basasudde ekintu nekikwata vibe neba y'amaanyi endongo n'etambula bulungi nnyo kati ate poliisi nalabye poliisi ate eri wabweru awo kaakati era obuzibu obwabaddewo Suuna Bbeeri ng'amaliriza okukuba endongo buzibu bwabaddewo mu kufuluma kwa Suuna Bbeeri nti bagezezaako omutegesi ndowooza yagezezaako okwalatinga poliisi ndowooza bagezeeko okulabika nti bamukwata Suuna Bbeeri bongere okumuvunaana nti yakumyemu abadigiza omuliro ne babakubye boonoona naye Suuna Bbeeri yakozesezza okujjukujju yakozesezza amagezi ag'enjawulo n'alabika nti sibatebuse n'abapoliisi tebategedde Suuna Bbeeri yayitiddewo okufuluma era yasimbudde mu kifo wabadde ekivvulu ku ssaawa mmeka bangambye Kawundo yagikubyawo emugongo n'ayingirira mu kideeya paka Kawundo yagisimbudde ndowooza era singa yabadde erina eppeesa eribuuka yalimiza awabuuka nedduka emisinde paka yatuuse ku luguudo olutuufu olwa kolansi awo tokyalina kyosobola kukola abapoliisi bo nga bali ku mulyango balinze Suuna bo basigadde beerumaaluma beebuuza omusajja akuttewa ayitiddewa naye ng'obuzibu bwabadde bwa mutegesi bugaana kuwaayo balansi obuzibu bubadde bwa mutegesi butaagala kuwa Suuna Bbeeri balansi sebo papa abani obuzibu bubadde bwa mutegesi butaagala kusasula omanyi abasajja abamu ndowooza ensonga zino bwe baba balowooza nti balina kuzikwata bo nga bwe baagati wabagamba sigenda kukuwa balansi nanti abantu bwe bamala okujja alabanga gwe atalina mugaso kati Suuna Bbeeri ge magezi era ge yakozesezza n'ayita abadigizi oba abawagizi baabwe bamuyambeko babanje balansi we ekintu kye bakoze obulungi okukakana balansi yamufunye okudigira ne kugenda mu maaso mu kikaali sebo twabadde ne SBL yabadde ekuttemu kale omukulu Daddy Muzika tweyanziza sebo daffe tweyanziza nnyo tubagala nnyo abawagizi ba Centenary Radio ey'ekyasa kale sebo ye mukulu Daddy Muziki gwe nalese ku ground awo okuba ate nga mbuulira enteekateeka y'ensasage nga bwe yatambudde omutegesi w'ekyotera yakiguddeko nantayagala kusasula balansi yenteekateeka eyo bw'oba okosezza omuntu oba oli awali wadde omuwa akasente ke ne katambula bulungi nnyo